omuntu ajja kwebuuza nti lwaki tugenze mu musomo guno ogw'okwagala n'okugondera omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam gwe tugenda okwogerako olunaku luno olwaleero. Oteekeddwa okubeera n'ensonga eziyimiridde lwaki wandyagadde omubakawo era lwaki wandyagadde nnyo okumanya ebimukwatako. Nga tetunnagenda ku bimukwatako tusoose kuzimba foundation lwaki twandibadde tumwagala era lwaki twandibadde tugonda. Bagenda omutumanyisa omutegeera ng'olwedde tuleyinze foundation ekakasa nti gwe bagenda otugambako kyatteeka gye tuli okumwagala ate nga n'ensonga weezirwa kituteekeddwa okukola ki. Tojja kusoma ku mubaka Muhammad nga tomwagala bikugase, ojja kubanga amala ebiseera kiringa kutuuzaawo ne batandika okubuulira ku muntu gw'otayagala seeka niwe bamwogerako ebirungi tobiwulira. Era oyinza ofulumaawo ne babuuza nti omusajja bamwogeddeko ebigambo bingi okuttemu kinoga nti birungi ki birungi ki birungi ki. Kiringa omuntu yakyawa gavumenti eno. Omwogezi wa gavumenti ayinza okujja n'amala essaawa 3 ng'ayogera ku birungi gavumenti byekoze ki. Omuntu n'akuŋŋaanya ebigambo ebyo n'oli byayogera naga nti mulimu kalungi ki. Kati ate bw'osanga oli nga yagwa mu mukwano ne gavumenti eno gwe ne bw'ojja ne bw'oyogera ebigambo 1000 ng'ogyogerera amafuukuule obimaliriza byonna n'amala n'agamba nti naye obuzibu bulimu gavumenti eno tewagitegeera. Obuzibu obukusumbwa buli obu gavumenti eno tewagikola ki. Singa wali wategeera gavumenti eno wandirabye byendaba obantegereka. So it is fundamental okwagala bye bagenda okwogera ku oyo bisobole okukugasa. Bw'otaabeere nakwagala gyali ne banabyogera batya tebijja kuyingira. Tusaba Allah jalla jalaaluhu Allah atuggulirewo. Naam, tugambe ntuli mu surati Nur, sura ya 24 mu Qur'ani ey'ekitiibwa, tuli ku aya ey'enkaaga mu 3 egamba etya. Allah jalla jalaaluhu atugamba mu aya eno ng'atulabula, tugambye nti nabbi yatumwa nga bashiran wa nadhira, nga mutiisa ate nga musanyusa gituli nga umma ye. Kati Allah jalla jalaaluhu mu aya eno atugamba nti la taj'alu du'aa rasuli bainakum ka du'ai ba'dhukum ba'dha kad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwadhan falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim. Allah ategeeza n'atugamba mu aya nti temufuula, do not treat ebigambo okowoola kw'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama gye muli ne mubitwala nga bya bulijjo. Temutwala ebigambo bya nabbi lightly, temutwala ebigambo bye nga biringa ebigambo by'abantu abalala. Oba ntegereka olw'ensonga nti Allah subhanahu wa ta'ala amanyi mummwe agenda okuva ku mulamwa. Allah amanyi kummwe agenda okuseerera ave ku muki, ave ku mulamwa nga yeekweka eri abaki, eri abalala. Oba ntegereka obubuze bwo n'obukweka emabega w'abaki, w'abalala. So mukitegeere nti mazima abo abajeemera omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, tugambye nti awuteekawo ebigambo bibiri. Abo abakyawa era abataagala omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, Allah subhanahu wa ta'ala abalabula okubeera nga mujja kugwa mu fitna oba mumalirize nga mugudde mu byonozo bya Allah ebiruma. Bannatafsiri we baali batematema ekigambo kino fitna Allah gye yali ayogerako wano, baleeta okugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala. Buli lwokyawa n'ojeemera omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, chances ziri very high nti ogenda kugatta ku Allah, kubanga akulabula ku butagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala tokola ki, tomwagala ate toli willing kumugondera. Kati olwo naakola otya? Kiki ekigenda okukutaasa kugatta ku Allah? Era kyova olaba nti baganda baffe bangi olw'obutategeera nabbi n'obutagondera njigiriza ze, bakeera ku makya ne bagamba nti ffe ekitangaala tukirabye, tetulabangayo omusajja mubuze nga Muhammad. Temukiwulirangako ng'omuddu Allah subhanahu wa ta'ala amujje mu kusaasira kwe, amugjeeko obulungamu n'ayogera statement ye.
era bwe baddu bowuliranga bagamba nti omusajja oyo yali mwononefu nnyo gwe tolaba we yawasa akaana nga kato tembawulirangako nga babyogera naga nti omusajja oyo yali mwenzi yayagala nnyo abakyala gwe tolaba nti yawasa abakyala bangi ate tiyalina kisa ye yawasa abakyala bangi ate banne nabagaana okuwasa abakyala baki olw'obukyayi obutali bugonvu n'obutali kwagala tewaliiwo ayinza kwagala mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'afulumya statement ye ate bw'oyagala omubaka sallallahu alaihi wasallama Allah mu byasooka okukukolera kwe kubeera ng'ensonga zonna ezikwata ku nabbi Allah azikwanjuliriza n'otegera lwaki kino kyaliwo lwaki kino kyalibwe kiti olw'ensonga nti omumaka omwagadde bw'otamwagala ensonga ze zigenda kukubuzaabuza era wajja yitawo kaseera katono nnyo bwe kati ove ku bulungamu bw'obeera n'omukwano ku nabbi wo oli ne bw'ayogera ekigambo n'aleeta obujulizi nga bufu ng'ate tomumanyi naye nga mulimu embeera y'okunafuya n'okukkakkanya wallahi omuddu ne bw'abeera talina kyamanyi agamba nti kankubuulire sirina kyemumanyi naye kyoyogera kifu gwe kweyogerako tomutegeera oba ntegereka ng'omuddu talinawo obujulizi tusanga abaddu abalina omukwano ku nabbi ngera bayagala omubaka waabwe nga baguluba n'abasajja abalokole naye nga aguluba talinaawo irimu naye nga bali mu ssaawa ezo bali bazze nga bamanyi balina irimu kona atalina naye ng'olw'okwagala kwalina ku ddiini ye ku Allah we n'omubaka we ali guluba nabo era nabaliriza nga abasinze kubanga Allah kyasooka okukolera Allah akuwa common sense omusajja n'ayogera ekigambo ng'asomye etteeka lyasomye gwe Allah n'akuwa okutegeera okwenjawulo kye twayise hikima ensonga gyaleese n'ogigira bwoti n'omaliriza nga omufudde wa bigere naye ekyo kiva kukola ki kwagala omutima guba gwaggalawo nga buli yenna aleeta kyaleeta nga kikkakkanya kivoola omutima gwo tekiyingira era abaddu batabuka mudaga nti ate bwona agenda maaso ogenda kukuba tugenda kuvaawo bwe bimuggwako ebyokwogera aleeta enkole naga nti nkugambye bw'otalekerawo ngenda kukuba ebyo genda obyogerera eri si wano naye nga wallahi kimwogeza bwe kityo mukwano Allah yamwanjululiza ekifuba eri nabbi wa sallallahu alaihi wasallam era mujja kwewuunya nti abaddu abasinga okutaasa eddiini eno ne bayimirirawo ku lw'eddiini eno mu mbeera zonna ojja kusanga ng'ate irimu gye balina si nnyingi naye nga balina okwagala bw'oba onaataasa eddiini yo n'eddiini yo giremerako gituuse mu maaso ga Allah nga bweri oteekeddwa okubeera n'okwagala be bakadde baffe wano tusaba Allah abakuume bayina omukwano bayina omukwano waliwo omukadde gwe banyumiza yali tawulira matu gaafa ali awo akadde emyaka gimuyiseemu naye nga bwe bayita Muhammadi ow'ewaka mukadde ayitaba namusaalira sallallahu alaihi wasallam naye nga tawulira naye nga ekyo Allah yakimulekera olw'omuki olw'omukwano nga weboogera ku mukwano gwe ekyo Allah akimuwuliza ekyo Allah nga akimuwuliza so Allah jalla jalaalu Allah atusaasire basiraamu naye tetwategeera mbaka tetumwagadde kimala kyova olaba nti obeera woobadde nga waliwo abamwogerera ebigambo nga bikkakkanya naye naawe nooseka busesi era ng'olina mukwano gwo omwogerako ekiro nogamba nti naye mukwano gwange naye buli wetubeera naye avuma nabbi naye nga mukwano gwo era ng'omwagala nnyo kuffe bwana ani ayinza okuwa ku bujulizi nti nagundi gwe nakyawa naye namukyawa lwakukakkanya nabbi tigundi oyo twayawula yali ayitiriza okukakkanya ani tetulina mukwano kati Allah atulabula nti wetabeere na mukwano ku nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam bwe tutagondere mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam byayigiriza kigenda kubeera kyangu nnyo okulekawo eddiini eno tukwate eddiini endala ku bimu ebitukuumira ku ddiini eno ne bitunywereza ku busiraamu gwe mukwano gwe tulina ku Allah waffe n'omubaka waffe kitumalira okubanga tulina Allah waffe n'omuki n'omubaka kitumalira wakati mu bizibu bye tulina
newe bisukka ne bibeera bitya naye nga tulina Allah waffe n'omubaka waffe kitumalira. Muddu embeera nemutabukako n'agamba naye kasitaani mu umma ya nabbi sallallahu alaihi wasallam. Ogwo gwe bayita omukwano basiraamu. Embeera nejja omuddu nemutabukako mwembeera mwemutabuseko n'agamba kansalire ku nabbi wange n'ayogera ku wekitiibwa Maka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, omutima ne gunaabuuka n'omusanga ng'omuddu atebenkedde wakati mu bizibu naye ng'eddagala lye agamba nti nze buli wenfuna ebizibu nensalira ku nabbi nzikakkana. Obusungu buli wenda banga buzze bungi nentula ku wansi nensalira ku nabbi nzikakkana. Ani wallahi akiina ekyo tusaba Allah akituwa ekyo wotabeera nakyo. Allah atulabudde mu aya eno nti kigenda kubeerera kyangu okuva ku ki ogenda kugwa mu fitina ey'okugatta ku Allah. Buli wotabeera na mukwano ku nabbi tojja kugonda. Buli lwotaagonde chances are high nti ogenda kuva ku ddiini, kubanga Allah gwe yakwasa omulimu gw'ogisomesa n'okugikutegeeza gwe ogitegeera osobole ogikola nga Allah bw'ajagala. Tomwinaako muki tomwinaako mu. Tukuze abaana baffe n'omukwano ku nabbi waabwe. Tukuze abaana n'omukwano ku ki ku nabbi waabwe sallallahu alaihi wasallam. Tuyitirize nnyo okwogera ku nabbi waffe mu maka gaffe. Oba ntegereka? Tuyitirize nnyo okwogera ku nabbi waffe mu maki mu maka. Naye wiiki neegwanga omwana wo takuwuliddeeko ng'oyogera ku tubadde mu holiday nabbi omwogeddeko emirundi emeka ewaka. Kibuuzo kinene basiraamu. Baana bano tuli kubazaayo ku masomero naye omwana ebbanga lyonna lyamaze mu holiday tawuliddeeko taata yadde statement emu kebeere ng'ejjidde mu nsobi ng'ayogera ku nabbi, naye nga yeyandibadde na talk mu maka gaffe. Baana bange mukole bwe muti. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yayigiriza bw'ati. Baana bange mwagale nnyo nabbi sallallahu alaihi wasallam. Muyitirize nnyo okusaalira omubaka ng'ebigambo biva mu muzadde edda eri abaki eri abaana. Tewali mukwano mu famire yaffe mu famire zaffe ku nabbi waffe kigenda kuba kizibu nnyo okuteeka mu baana bye twagala babeere ng'ensonga ezo tubateekamu yazigiriza Mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. So eyo surati Nur sura ya 2 mu Qur'ani y'ekitiibwa aya y'enkaaga mu 2 Allah atulabudde nti singa tulemerera okwagala n'okugonda kigenda kubeera kizibu nnyo okukuuma enzikiriza zaffe. Gatta kweri hadithi yasoose nabbi mwe yagambidde nti tayinza kubeera mukkiriza okujjaku nga nze asinga okwagalwa gyakola ki gyali. Kyangu nnyo okusulawo obukkiriza singa oba tolina mukwano ku nabbi sallallahu alaihi wasallam. So nsonga nkulu lwaki tuteekeddwa okwagala nabbi n'okumugondera tusobole okukuuma enzikiriza zaffe nga nnywevu. Era nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuwa amagezi nti buli olabanga nga sheitaani ekutwaliriza, sheitaani esobola okuleeta wasiwasi erina byekulaga nti naye kino ayanguriza okugamba nti amantu billahi wa rasulihi. Buli olabanga nga sheitaani erina amaloboozi geereeta ng'amaloboozi ago gagenda kukuleetera okukkakkanya okukontana n'enzikirizayo, yitiriza ebigambo ebigamba nti amantu billahi wa rasulihi, nze nakkiriza Allah n'omubaka we. Sheitaani ne wonaayogera ki? Nze nakkiriza Allah n'omuki n'omubaka we. Tusaba Allah abeere nga ate atugabirira omukwano ku nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam. Naam, wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ku nsonga eyo yennyini gye tuliko, lwaki tuteekeddwa okwagala omubaka waffe sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala mu bifo bingi atubuulidde ku buzito n'ekifo omubaka sallallahu alaihi wasallam kyayina mu maaso ga Allah, kubanga wano nakyulale twagala nnyo ab'ebitiibwa. Oba ntegereka, twagala nnyo ab'ebitiibwa. Era omuddu bw'amanya nti gundi oyo ayina waali atandika okutema empenda butya bwamukolako omukwano, gundi oli amutegere nti amwagala. Oba ntegereka, tulinawo enzikiriza ennaku zino, simanyi bamugiwulira, enzikiriza ya Museveni NRM. Waliwo enzikiriza eri bakadde bafumu abatera okutambula. Waliwo eddiini yaki, waliwo abaddu batandikawo eddiini be bali ku ddiini eno eya gundi. Waliwo eddiini awo gye ntera okuwulira nga eddiini eyo ikkiriza omwani mu pulezidenti waffe.
bweri ntera era yambala yero ntera nnyo giwulira batandikawo eddiini nga babakkiririza mwani otyo waliwo eya yero seeka naye eri saidi eyo waliwo eddiini eri mu western eyo oyeeyita katonda naye waliwo eddiini awo gyentera okuwulira olw'ekitiibwa ne status gye balabiramu omukulembeze waffe ow'eggwanga balaba nga kiteekeddwa buteekwa okugjayo omukwano obulungi batandikewo enzikiriza emukkiririzaamu okusinza ku byakoze n'ekitiibwa kyakola ki kyalina. Kyangu nnyo basiraamu okkeera ku makya ng'enzikiriza yo mukyalawo oba ntegereka. Allah subhanahu wa ta'ala kyeyaleeta era yakireeta mu Bakara n'agamba nti mu bantu mulimu abantu nga baagala ebintu beeteerawo bye basinze ebitali Allah andada beeteerawo bye basinze ebitali ani nga yuhibbunahum nga babyagala ka hubbillah ng'omukwano gwe bateekeddwa okuteeka ku Allah ate baaguteeka ku bintu bye bessizaawo. Abaddu wetuli ng'amazima gali nti omukyala bw'ayogera Allah ne bw'ayogera n'omubaka n'ayogera bino eya Allah n'omubaka tebikola makulu. Timunaye nno nandisadde ejjama naye maama w'abaana oyo munaye agamba nti jame muyisa bubi ebyokuzungazunga byetuzunga tuva mu miziki tudde eno tudde eri maama w'abaana byali mikola ki muyisa bubi era kyekyanzija ku jjama ng'omukyala ayagala kuntabukako. Omusajja omusanga ekisajja okisanga ekisajja kikulukulu nga kyogera ebigambo ebyo timunaye nze nno nayagalanga nnyo daruso ne daruso zammwe ezisinga zaalingawo ku wiikendi ate wiikendi eyo ebeera ya maama maama yanzija nnyo ku gundi naye omukwano gwange eyo yava kukwambala ekkanzu n'enkofiira naye mukyala yamugamba nti saagala nnyo tebinkolera obukanzukanzu obwo n'obukofiirakofiira nti you a gentleman sajja olina masters wallahi oba tegereka omuddu nazisetukira ddala nga newasomedde omanyisireka muyinza okuba obunafu naye omuddu ne bamusomera etteeka nagamba nti ekigambo nkiwulidde naye ate omukyala Allah kyagambye nti yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubba lillah ekiraga nti omuntu alimu obukkiriza mu mutima gwe aba ayagala nnyo Allah ate toyinza kwagala Allah nga Allah bwe yagamba era mu Qur'ani mwennyini nga abaddu bazze bagambe nti Allah tukola ki tumwagala nti bagambe waba baagala Allah subhanahu wa ta'ala bakugondere Allah ajja kubaagala oba ntegereka. Naam. Wallahi we bayitiriza omukwano kwa Ali n'abazzukulu ba nabbi ababiri eddiini yaabwe tusaba Allah atulungamira Allah atunyweze oba ntegereka naye kyetuma tutwala ekisingira ddala okubeera ekikulu Allah subhanahu wa ta'ala kyatulaze Allah atulaga obuzito eddaala lya nabbi sallallahu alaihi kale gwanoonya okwagala ab'ebitiibwa kati bino bitegeere ku nabbi wo webwanga gwe kikutawanya kwagala babitiibwa kati gwe mumukwano ne nabbi wo kuba ekitiibwa kyalina mu maaso ga Allah tekikola ki tekyogerekeka. Allah subhanahu wa ta'ala kyatuleetera mu bujulizi buno bwe tugenda okulaba mu aya eno Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu surati Fatih. Surati Fatih ebeera sura ya 8 mu Qur'ani y'ekitiibwa aya ey'omunaana n'ey'omwenda tuli wamu. Surati Fatih waliwo enjawulo abatuwuliriza enjawulo nene wakati wa surati al-Fatiha
ne surat al-Fatih. Fatihi yana munana, al-Fatiha yesoka. Tuli wamu ana munana tugambi aya eyo munana okutusiza ddala kuki ku mwenda. Allah subhanahu wa ta'ala agamba atya mu sura eyo aya eyo munana okutusiza kuyomeka ku yomwenda. Allah agamba ba'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allah agamba nti inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. Nti gwe mazima nabbi sallallahu alayhi wasallam nakutuma nga shahidan ogenda kubeera mujulizi, ogenda kujulira ku baddu benkusindiseemu, wa mubashiran nga ate oli musanyusa, oli muddu atwala amawulire amalungi, wa nadhiran ate ng'oli mutiisa. Tuli wamu? Aya y'omwenda n'agamba nti tu'minu billahi wa rasulihi, abo nno olwo basobole okukkiririza mu Allah n'omubaka we sallallahu alayhi wasallam, wa tu'azziruhu, era omubaka sallallahu alayhi wasallam babeerenga, tugambe nti Allah yatuma nabbi shahidan nga mujulizi agenda kujulira, ekyokubiri wa bashiran nga musanyusa, wa nadhiran era nga mutiisa. Lwaki yamutuma? Litu'minu billahi wa rasuli, tusobole okubeera nga tukkiriza, tufuna obukkiriza mu Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka we. Wa tu'azziruhu, tusobole okubeera nga buli nsonga yonna ezze ng'omubaka sallallahu alayhi wasallam yazze nayo tubeera nga tugisapootinga. Buli lw'osapootinga, buli lw'oyimirirawo ku nsonga yonna nabbi gye yajja nayo, kubanga kino ekikyawula mu makulu nti wali nabbi bwe yali nga waali ng'abakkiriza olw'okutegeera ebisatu ebikulembedde ku nabbi baali bamuwagira mu buli nsonga. Era bwe bagambanga ensonga nti bannayi twetaaga kino nga bajja, nabbi yeetaaga kino nga bayimukiramu. Wa tu'azziruhu, okubeera nga bamuwagira. Kati ffe olwaleero tuwagira nsonga nabbi zeeyigiriza. Kitegerekeka? Olwaleero ffe buli nsonga yonna nabbi gyeyigiriza era nga eyimirizaawo ekitiibwa kya nabbi ayitibwa omukkiriza ateekeddwa okubeera ku sayidi yaayo. Buli lw'oyimirira ku sayidi, esayidi eyo ng'erimu okunyooma, okukkakkanya nabbi sallallahu alayhi wasallam kye yajja nakyo oba kye yayigiriza, kabonera akalaga nti nabbi tomukkiririzaamu. Kabonera akalaga nti nabbi tokola ki? Ate tugambye nti bw'oba tokkiririza mu nabbi kitegeeza oba tomwagala. Tolindirira muntu kujja kugamba nti nabbi tomwagala nti oba tomukkiririzaamu, gwe tunulira bikolwa byo ku nsonga ze yajja nazo n'ebyo ebimirizaawo ekitiibwa kye byajja nabyo. Kati Allah jalla jalaaluhu yatusindikira omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam nga agenda tujulirako. Ekyokubiri, Allah n'amutika amawulire ag'essanyu gye tuli. Ekyokusatu, Allah n'amutika message ey'okutiisa tusobole okukkiririza mu Allah n'omuki n'omubaka we, ate tusobole okubeera nga buli nsonga yonna gye yajja nayo tuyimirira okubeera nga tugisapootinga, tuyimirira okubeera nga tuyimirizaawo ekitiibwa kyayo, n'ensonga Allah gy'aleeta endala agamba nti watuwakkiruuhu, n'okubeera nga nabbi tumuwa ekitiibwa. Bitegereka? Tosobola kuwa kitiibwa gw'otayagala. Wanani ayinza okuwa omulabe w'ekitiibwa? Osobola okumutya omulabe wo, naye kubanga ekitiibwa kiva munda. Ekitiibwa kiva munda. Osobola okutya omuntu n'omufukaamirira, oba n'osigala wagambye nti sigala olw'okutya out of fear, not out of honor. Wano Allah yali asobola okuleeta ekigambo eky'okutya, naye yagamba tuwakkiruuhu, olwo nno musobole okuwa nabbi wammwe ekitiibwa. Buli lw'onyooma ensonga nabbi gye yajja nayo, oba n'olwanyiza kye yayigiriza, oba ne weenyigira mu kukkakkanya eddiini n'obusiraamu, nabbi gye yajja nayo okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala, automatically oba oyingidde
mubata wa kitiibwa nabbi sallallahu alaihi wasallam. Era mu nsonga 10 ezifulumya omuntu mu ddiini mulimu okukkakkanya, okukyawa oba okutamwa ensonga yonna nabbi sallallahu alaihi wasallam gye yajja nayo. Singa otamwa era n'okyawa ate n'okkakkanya ensonga yonna eyimiriddeko ekitiibwa ky'eddiini eno nabbi gye yajja nayo, automatically oba ovudde mu busiraamu. Ezo ze twogerako annawakidhu lislaamu al ashur, ensonga 10 ezijja omuntu mu busiraamu. Ezo teziriiko kusaaga, sanga omuddu nga akakkanya ensonga y'eddiini, akakkanya ensonga y'obusiraamu, akakkanya ensonga ya nabbi nti twabadde tusaagamu busa, ebyo tebabisaagiramu. Oba ntegereka? Kati okwagala omubaka sallallahu alaihi wasallam, okuwagira ensonga z'omubaka waali oba taliiwo, n'okuwa ekitiibwa omubaka sallallahu alaihi wasallam, kyekiraga nti okkiririza mu Allah n'omubaka we. Lwaki tuteekeddwa okwagala omubaka? Tusobole okuwagira ensonga ze n'okumuwa ekitiibwa, tubeere abakkiriza. Ensonga ekumalira okwagala omubaka. Kinaye lwaki oyagala nnyo nabbi? Nti nabbi mwagala olw'ensonga ziri 3. Mwagala nnyo kubanga Allah yamutumanga mujulizi, ate Allah yamutumanga mutiisa ate nga musanyusa. Ate mwagala nnyo nsobole okuwagira ensonga ze. Eseeka wana abaddu bayiwawo omubiri wano nga abaddu babasanze abanuupu olw'okwagala kwe balina ku Bobi Wine. Era omuddu baafulumya ne constitution nga tasobya. Principle takola ki? Tasobya. Okwo nno kwagala. Kitegeeza nti ne bwakola ensobi tebaki? Teba nsobi mu maaso gaabwe, si nsobi. Bwagamba nti otumukyawe nga bagamba nti principal akoze eki? Era bagamba n'okugamba tukirabyeko wano waliwo omuyimbi awo, terumulaba n'okumutimbagano. Ennaku zino bamwagala nnyo nnyo, naye ensonga yali emu, yakkiriza n'agenda ewa principal n'amugamba nti tewali buzibu. Ako kokka tewali buzibu. Kati ebivulu bijjula. Era yagamba nti guno omwaka gwonna bamubuukinga omwaka gwonna. Principal kugamba nti tewali buki. Lwaki abaagala principal buli kyonna kyaleeta bakyagala? Era gwe bw'olaga obukyayi ku ye, ebiba bidiridde ebyo biba bibi. Kati omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam okakatibwako okumwagala olw'ensonga nti okwagala okwo kwe kugenda okukuyambako. Oba ntegereka? Kwe kugenda okukuyambako okumuwa ekitiibwa n'okuwagira buli nsonga yonna gye yajja nayo, kikukuumira obukkiriza bwo. Kitegereka basiraamu? Saba Allah jalla jalaaluhu, Allah atwagaze eddiini yaffe, Allah atuwa omukwano ku nabbi sallallahu alaihi wasallam. Basiraamu kansubire nti byetuliko bitegerekeka, kubanga ndi kumbi kumaliriza mubuuze ebibuuzo byammwe insha Allahu ta'ala. So Allah agamba nti watuwakkiruhu, okubeera nga nabbi tumuwa ekitiibwa, watusabbihuhu bukuratan wa asila, olwo nno tusobole okutendereza Allah emisa maca n'akaki n'akawungeezi. Oliyimba gwe yenna agamba nti otendereza Allah ku maca n'akawungeezi nga towa nabbi kitiibwa. Olimba gwe yenna agamba nti osuuta Allah naye nga tolina kwagala ku nabbi. Ate olimba gwagamba nti oyagala nabbi naye ng'ensonga ze teziwa kitiibwa. Saba Allah akuwa omukwano mu kifuba kyo, eri omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ayogerweko ng'ayogerwako omwagala. Ebigambo byogenda kubizitoya, ensonga zogenda kuziwagira. Era waliwo abaddu nga ye kubuulira buwulizi kigambo nti ekyo nabbi yakisomesa awo wennyini ng'agamba tutambule. Nina omuddu mukwano gwange
ye yezira kumugamba kigambo noga nti wallahi nabbi yagamba agamba nti seka toyogera bingi wallahi agamba nti seka nabbi wabanga yeyogera seka toyogera bingi ojja kunfunisa omusango era ye byatayagala mu mulamu bwe kwagala nnyo mukonvisinga ku nsonga za nabbi alabanga ate eddala lyoba omutaddemu liba lya wansi nnyo omumatize ku nsonga za nabbi ye ensonga za nabbi teyetaaga mumatiza era gwe ogezaako okumumatiza obukkiriza bwe obukakkanyiza nnyo nabbi ayogere nindirire kumumatiza nga nabbi ayogedde mba namutegeera wallahi abaddu mwebali nga bategeera omubaka sallallahu alaihi wasallam nga bamwagala olwagala olusinga n'okwagala abaana baabwe bezaalira ngera yaggambirawo nti omwana wange bw'alemera okutegeera nabbi oyitaba mwana wange sizaala mwana atategeera nabbi tusaba allah atuwa omukwano ku nabbi waffe eyo nno tubadde mu surati fatihi sura tugambye 48 aya ebadde ya 63 nga nsemberera okubeera nga mmaliriza aya 89 seka tereweza seo kiwandiisa sura ya 48 yo aya eyo 8 n'omuki n'omwenda tusaba allah atuwa omukwano ku nabbi sallallahu alaihi wasallam kati bakadde bange ab'ebitiibwa wetuba nga tukitegedde nti obukkiriza bwaffe buyimiridde ku kuwa ekitiibwa omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam nga nekiraga ntumuwa ekitiibwa kumugondera nga nekiraga ntumugondera kumwagala njagala omusomo guno ogujjemu ekigambo kimu togenda kugondera nabbi ofunemu nga tomwagala allah ekyakitulaze mu bifo bingi nga we tubirabye mu Quran ey'ekitiibwa ensonga gye nja okusembyayo biidhinillahi taala allah subhanahu wa taala tukosezza nnyo obujulizi bwa Quran olw'ensonga ntwagadde mukama waffe munnyini allah atubulire lwaki tuteekeddwa okwagalani nannyini kumutuma atubulire lwaki tuteekeddwa okumwagala gwatumye kubanga gwe yatuma bw'anaatubuulira lwaki tuteekeddwa okumwagala tujjaga nti ebigambo bye ate nga talina kye yayogera wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha nekye yatugambanga nti munjagale allah yali amugambe atukole ki akitugambe nti abo bagambe bakwagale oba ntegereka kati allah jalla jalaaluhu mu nsonga gye tumaliriza nayo ey'okutaano okusinza ku budde bwe tulina obukkiriza bw'omusiraamu tebusobola kubeera nga bujjuvu okujjako ng'omuddu oyo atadde nabbi sallallahu alaihi wasallam mu kifo mu mutima gwe ogusinga bakadde be abaana be naye kennyini olwa hadithi ya anas ibn malik radiyallahu anhu ng'ojja gisanga mu bukhari sahihi al-bukhari ne muslimu nga mu bukhari hadithi ya 15 ng'ate mu muslimu ya 4 ng'omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam agamba nti tewaliyo kikafuwe mummwe omuntu yenna okubeera omukkiriza omutuufu okutuusa ŋŋanze nabbi wammwe sallallahu alaihi wasallam andi mwagalwa nnyo okusinga gyali okusinga 1 bakadde be 2 abaana be 3 ye kennyini n'abantu bonna hadith mu bukhari ya 15 ate mu muslimu ya 4 kikafuwe okuyitibwa baki okubeera abakkiriza lwaki kikulu nnyo okubanga nabbi mwagalwa nnyo gy'oli okusinga bano bonna bamenye olw'ensonga nti abo bamenye be basinga okuvaako ensonga fe okusuulawo obukkiriza twakikonyeeko dda nti omuddu asobola okusuulawo eddiini lwa mwana omuddu asobola okugamba nti nze obusiraamu buno nandi bwagadde nnyo era nandibadde musiraamu mulungi naye bakadde bange baagaana ate njagala nnyo bakadde bange nze ensonga ekwatagana ne taata ne maama
ebirala byonna bidde mabbali. Bitegereka basira si kikyamu okwagala bakadde bo, kubanga ate kikolo mu bikolo by'eddiini okwagala nnyo bakadde bo abatukola ki abatuzaala, naye baliko ekkomo. Singa abazadde batandika okuleeta embeera ezikontana n'enjigiriza zaani za nabbi sallallahu alaihi wasallama, wakati mu kubaagala kuba tubaagala tubagamba nti amaama atakati awoosaze. Tuli wamu? Tunuulira abaana nga tukoze bintu ebitujjamu obukkiriza olw'abaana. Badu bagenze mu riba lw'abaana, naye nga nabbi yasomesa ki ku riba? Naye olw'okwagala kwe tulina eri abaana baffe ne bukeesa olunaku nga nabbi bw'ayogera tetuwulira, naye ng'ate eky'abaana tukola ki? Tunyweza kyenyweze. Bitegereka basiraamu. So mu mbeera eyo mbakubiriza nga nange sejjeemu tunoonye amakubo butya bwe tunaateeka nabbi sallallahu alaihi wasallam mu kifo ekituufu mu bifuba byaffe. Bwe tunaagaana okukola ekyo baluba Allah tugenda sigaza buki? Tetugenda kusigaza bukkiriza. Eddakiika zino essatu kanzikozese then mubuuze ebibuuzo byammwe, kubanga omusomesa omulala agenda kuyingira kusaawa 6 insha Allahu taala. Naam, Abdullah ibn Hisham radiyallahu anhu yatugamba ngira hadithi eno nayo ojja kugisanga mu Bukhari, hadithi ya 6257 ojja gisanga mu Bukhari, hadithi ya 6257. Abdullah ibn Hisham yatugamba nti yali n'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, twali n'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Omubaka yali akutte omukono gwa Umaru ibn Khattab radiyallahu anhu. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yali akutte omukono gwa Umaru. Umaru kwe kugamba omubaka sallallahu alaihi wasallam nti owange gwe omubaka wa Allah, obadde okimanyi omubaka wa Allah nti mazima gwe oli mwagalwa nnyo gye ndi n'okusinga ebintu ebirala byonna. Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, Abdullah ibn Hisham agamba ntwali n'omubaka sallallahu alaihi wasallam nga Umaru nga nabbi akutte omukono gwa Umar. Umaru n'agamba omubaka sallallahu alaihi wasallam nti okimanyi ya Rasulallah nti oli mwagalwa nnyo gye ndi n'okusinga ebintu byonna oba abantu bonna. Tuli wamu? Namugamba n'omugamba nti oli mwagalwa nnyo gye ndi n'okusinga nze kennyini bwe neeyagala. Bano abasajja baayagala nabbi sallallahu alaihi wasallam nti bwe tugenda mu ntalo naddala olutalo lwe Uhud, abasajja baalaga omukwano gwe balina ku nabbi sallallahu alaihi wasallam ogutoogerekeka. Bo bennyini wakati mu lutalo bajja basahaba ridwanullahu alaihim ne babeera nga beetooloola omubaka sallallahu alaihi wasallama nga abasajja bayitirizza okusirika obusaale okuva ku lusozi waggulu. Bali bagenzeko Uhudi, sekasimanyi wagendako Uhudi, kasozi akojja kalaba sajja ke bawamba ne batandika okukanyuga obusaale. Basahaba ne bajja ne beetooloola omubaka sallallahu alaihi wasallama ne bagamba nti obusaale okukwata omubaka bukwatani bukwate ffe. Era ojja kusoma, ojja kugenda osome kuba Abu Talha obantegereka. Sajja bayagala omubaka. Umaru agamba nabbi sallallahu alaihi wasallam nti ya Rasulallah oli mwagalwa nnyo gye ndi n'okusinga nze kennyini bwe neeyagala. Kyali kitegeeza nti newe kiba kyetaagisa nze kuwayo obulamu bwange ku lulwo nabbi mbuwaayo ng'ate sirowoozezaamu yadde sekendi emu. Kyetwagambye nti balinanga endayira gye baalayiranga gaga nti ndayira obulamu bwa kitange ne mange n'abaana bange kuggwe nabbi sallallahu alaihi wasallam. Obantegereka. Era nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yali ali kumpi okufanga tujja okulaba wano nga basomesa batuyigiriza basahaba olw'ennaku ennyingi baga nti ya Rasulallah gwe okugenda Allah abakyala baffe abaana baffe bazadde Allah abatwale atulekere gwe omubaka sallallahu alaihi wasallam. Nga balaba okuviirwako nabbi ate si abasigadde bonna bakola ki? Wetulyawo basiraamu. Wala nkigambo bukkiriza si kyangu, olindirirangako okwerangirira mu bakkiriza. Kyokera ndi buli kaseera tusaba Allah tigati ayi Allah tuwe obukkiriza, kubanga kisobokera ddala okubanga tusaala nga tusiiba emirimu gyonna nga tugikola naye nga hakikatan tetuliki
era Allah kyagamba mu Qur'an nti ahasiba an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kati Allah olumu aleeta ebigezo okutulaga omuddu alwaza omwana obulwadde ne bamunoonya ne bubula, munne n'amugamba nti nno omwana oyo wandi mututteko ewagundi. Kati bamala omugamba ono najja namugamba nti naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam yayigiriza nti amakuba agutugakwata. Omuddu n'agamba nti seeka obulamu bw'omwana wange bujjeemu ebya nabbi, ndi ku bulamu bwa mwana ate gonyumya nabbi tina nabbi oba ategereka. Kati Umar ibn Khattab radiyallahu anhu agamba omubaka sallallahu alaihi wasallama nti ya Rasulallah, nkwagala nnyo n'okusinga nze kennyini bwe neeyagala n'okusinga bwe njagala ebisigadde byonna. Omubaka sallallahu alaihi wasallama bw'awuliriza ebigambo ebyo nga Umar abyogedde, actually Umar yakosa statement egamba nti ya Rasulallah, nkwagala nnyo n'okusinga ebintu ebisigadde byonna okujjako nze. Nga kyeyali ategeeza, njagala kati tukategere bulungi tutereezemu hadithi eno, kyeyali ategeeza nti okujjako ye nti omuntu gwayagala ennyo ye Umaru akola ki? Yeeyagala. Oba ntegereka? Nabbi sallallahu alaihi wasallam namugamba ebigambo bino basahaba bwe bajja omukwano ku nabbi ogutoogerekeka. Umaru yayagala omubaka sallallahu alaihi wasallam nga ne bw'oyogera ekigambo, singa agamba nti nabbi yagamba n'oyogera ekigambo wataba wamukwatako oyinza okumaliza nga obulago toyina lwa statement eno gye tugenda okulaba. Nabbi sallallahu alaihi wasallam gye yakola ki? Gye yamugamba Rasulu sallallahu alaihi wasallam yagamba Umar nti Umaru, nedda, nkulayirira oyo ayina omwoyo gwange mu mikono gye tojja kubeera na bukkiriza bujjudde okutuusa nga nze ndi mwagalwa nnyo gy'olina okusinga bwe weeyagala Umaru. Awo wennyini nga nabbi akakyogera, Abdullah ibn Hisham atunyumiza n'agamba nti Umaru yalayira n'agamba nti nkulayirira Allah obalekere. Awo wennyini nga nabbi akakyogera n'agamba nti nkulayirira Allah, ya Rasulallah, oli mwagalwa nnyo gye ndi n'okusinga bwe neeyagala. Awo wennyini nabbi n'amugamba nti kati awo Umaru oli mukkiriza jjudde. Siramu obukulu bw'okwagala nabbi. Lwaki wandyagadde nabbi sallallahu alaihi wasallam? Obukkiriza bwe busobole okujjula. Abo basahaba bw'olowiranga nga Allah aboogerako radiyallahu anhu wa radu anhum, baayagala nabbi. Tebeerowoozangako okujjako nga balowoozezza kwani? Ku nabbi. Nabbi bweyayogeranga nga tebaddamu, era babuuzanga nti ekyo kyogedde kigambo kyo oba kigambo kya nabbi? Oli kasa yagambanga nti kigambo kyani? Komaawo kimala. So tusaba Allah atuzimbire omukwano mifuba fye ku nabbi sallallahu alaihi wasallam. Ensonga ze tutugonyeko n'endala weeziri basiraamu, n'ebigambo byabamanyi weebiri ku kwagala omubaka, naye tukusaseeyo aya ezo mu Qur'ani nga muziwandiise ne tusikeni ahadithi ezo okubeera nga twongera okulaga obukulu bw'okwagala nabbi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira fi dunya wal akhirah. Ayina ekibuuzo mu musomo ogwo beera nga okibuuza insha allahu taala, tulaba ate ekiddako biidhinillahi taala. Waliwo ayina ekibuuzo, tulina eddakiika ntono nnyo omusomesa omulala okuyingira. Waliwo ayina ekibuuzo ku kwagala omubaka. Kati Allah bw'ali batufunyisiza akadde akalala, obanga Allah akatuwadde mu lwaleero, tujja kulaba butya bwe tuyimusa omukwano ku nabbi. Tutegedde lwaki tuteekeddwa okumwagala, naye kati abafu omuntu ajja kwebuuza nti seeka byonna mbitegedde, naye nkoze ntya? Nkutte makubo ki agantuusa ku ddaala lya sahaba lye baayina ery'okwagala omuki? Omubaka sallallahu nagwo musomo mugazi. Ensonga weeziri, amakubo weegali. Muddo osobola okubeerawo ng'ekintu okyagala naye nga tomanyi ngeri yakituukako. Oba ntegereka nga wandyegombye okwagala nabbi n'okusinga abaana bo naye nga tomanyi okituuseeko otya.
kubanga ate olaba nti ate abaana benge gyoli nti gwe bazaala gwobuuza nokoza nogaa nti naye busobola okukya olunaku nenjagala nabbi okusinga bwenjagala abaana bange eryo eddala basahaba balituukako abakkiriza balituukako ate n'abaddu we bali olwaleero ngeri eddala le baliko wano muzamanye wallahi nga webali abaddu bajja abaana mu biraamu lwakunyoma mubaka baddu bazaalukusa abaana lwakunyoma mubaka buddu nagamba nti gwe tokyali mutabanyi wange gweoyogedde statement eyo sobola kuza wallahi toli mulimu gwange mulungi. So tusaba Allah jalla jalala akkirize waliwo alina ekibuuzo mu musomo ogwo oba bitegerekese ensonga zitegerekese lwaki oteekeddwa okwagala nabbi. tusaba Allah akkirize. barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. twongera obbasiima mwebali kubeera nga ate mubadde bajjumbize ne mujja ne mutuulawo tusome sacrifice eno gye mukoze wallahi Allah yagenda obbasasula. nziramu kukakasa sheitani tekuleetera ekirowoozo ekigamba nti kootudde wano toli mu kukola kootudde wano ate oli kukola nnyo n'okusinga bwobadde okola ki biyinza obutabikirawo mu bwongo obwo naye labisa omutima gwo. Allah agenda kutaggulula ensonga zo nnyingi olwa sacrifice eno gyokoze n'owaayo n'owummuza akapiki n'owummuza ofiisi n'owummuza omulimo ojje obeere ng'osoma ku mubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.